oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Tukwaniriza omulabi waffe wa MRU TV mu programu yo Tambula n'okumanya olunaku olwaleero tukuleetedde omwami ayitibwa Mwai Kibaki. Mwai Kibaki ye president ow'okusatu mu bapresident abaziba kulembera Kenya. Kasookedde Kenya efuna bwetwaze okuva ddala ku Bangereza mu mwaka gwa 1963. Mwai Kibaki amanya g'amatuufu mu butongole ye Emiliano Stanley Mwai Kibaki era ng'ono yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali nga 15 Museenene wa 1931. Mwai Kibaki yazaalibwa omwami Kibaki Githungi ko n'omukyala Teresia Wanjiku nga bano baali balimi kayingo ku kyalo kya Thunguli mu division eya Othaya mu district eya Nyeri. Kyokka nga kati eno tekyali district wabula yafuuka Nyeri County. Okwongera okukunnyonnyola ku Mwai Kibaki nti mu baana bonna abaazaalibwa nnyina ne kitaawe, Mwai Kibaki yali muggalanda era ye yafuuka ensonga mu famire yonna. Mwai Kibaki yatandika mpola n'emisomo gye era nga wano yatandikira mu Gatuyani Sukuulu. Wano yasomerayo emyaka 2 kyokka nga wano yasoma level A ko ne B. Amaliriza yeegatta ku Kalima Mission School era nga wano yasomerayo eyo okuva ddala mu 1944 okutuuka mu 1946. Wano yasoma level ey'okuna ko ne level ey'omukaaga. Mwai Kibaki afubutuka sayidi eyo ajja yeegatta ku ssomero erya secondary. Wano yasomera mu Nyeri High School emyaka egyasooka n'amalira mu Mangu High School era bwe yafubutuka eyo yabinaanika ebiraato n'ajja yeesogga eggwanga erya Uganda. Yatambula bukolokolo n'agenda ku Makerere University nga wano teyakola nsobi yonna wabula yasoma ebyo ebyenfuna oba byoyinza okuyita economics nga wano yavaayo akenkuse nnyo mu byenfuna. Yamaliriza e Makerere ng'amaze okufuna degree ye mu economics n'agenda mu Kenyatta University olwazzeeyo ewaabwe. Ayingidde mu Kenyatta University n'asoma political science era nga teyakola nsobi yonna. Yafuna degree mu mwaka gwa 1955. Amaliriza okufuna degree mu mwaka ogwo Mwai Kibaki abiteekamu engatto ayolekera eggwanga erya Bungereza. Mwai Kibaki bwe yatuuka e Bungereza yagatta amasomo gombi ge yasoma e Makerere ne bye yasoma mu Kenyatta University. Laba bigasi ate yagadde bifunamuuko degree endala. Wano bwe yatuuka mu London eri mu ggwanga erya Bungereza yasoma economics ko ne political science era agenda okuvaayo nga y'omu ku beebuuzibwako mu nsonga ezo. Mwai Kibaki wamala okukuba emisomo gye olukumutwe ajja akomawo e Kenya afuna omukyala era omukyala ono ng'amannya g'amatuufu ye Lucy Muthoni wabula bamala okukwatagana ne Mwai Kibaki agattako erinnya erya Kibaki olwo afuna amannya mu bujjuvu Lucy Muthoni Kibaki. Lucy Muthoni Kibaki yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 13 January wa 1936. Laba mukama wamujja mu bodi ennaku z'omwezi 26 April wa 2016 era ng'ono yafa nga alina emyaka 80 beddu. Wabula nnyongera okutegeeza nti ono nga tannafa yabeera first lady okumala emyaka 11 beddu ba gye yamala mu ntebe. Anti tujjukira nti nno Mwai Kibaki yagolomola enkasi y'eggwanga erya Kenya okuddala mu 2022 okutuuka mu 2013. Lucy ne Kibaki bazaala abaana nga kuno kwaliko Jimmy Kibaki, Tony Kibaki, Wangui Mwai, David Kibaki ko ne Judy Kibaki. Kyokka nga kati wetwogerera bano bonna kati bantu bakulu era nga wetwogerera olwaleero Mwai Kibaki ku myaka 89 gy'ayina kubanga ye nkuyege zikyamukubira enduulu ayina abazzukulu nga ku bazzukulu be kuliko nkugambye nti ku bazzukulu ba Kibaki ku myaka 89 gy'ayina kuliko Esther Wanguthereru, Filipo Mulithu Kibaki, Samuel Githungi Kibaki ko ne Bernard Indeletu. Twagala okutegeera Mwai Kibaki yeegatta atya mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya
tujjukira bulungi nnyo nti nga Bungereza emaze okuwa Kenya obwetwaze mu mwaka gwa 1963 Mwai Kibaki ajja avuganya ku bukulembeze era teyakola nsobi yonna, yavuganya ku okubeera omubaka wa parliament mu ggwanga erya Kenya. Mwai Kibaki akawululu yakawuuta buva era y'omu ku babaka ba parliament abasooka okutuula mu parliament ery'eggwanga erya Kenya. Mwai Kibaki yali akiikirira constituency eya Donholm constituency era nga eno yemu constituency ezaali zikola Nairobi ng'ekibuga. Ono bwe yatuuka mu parliament teyafuuka kyeserikidde era baamulabamu obusobozi bungi nnyo ku lw'ebiteeso bye yaleetanga. Yalondebwa okubeera permanent secretary wa parliament y'eggwanga erya Kenya oba goyinza okuyita omuwandiisi w'enkalakkalira mu parliament y'eggwanga erya Kenya. Wano President Daniel Arap Moi wamulabira nti alina obusobozi. Mwai Kibaki ajja alondebwa okubeera vice president. Era nga ekifo ky'obumyuka bw'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya, Mwai Kibaki yakimalako emyaka 10 bweddu anti yalondebwa mu 1978 kutuukira ddala mu 1988 gy'emyaka 10 Mwai Kibaki gye yaweerezanga nga amumyuka w'omukulembeze mu ggwanga erya Kenya. Kiseera kituuka nga bisanja bya Daniel Arap Moi biweddeko nga balina okuddamu okutegeka okulonda mu ggwanga erya Kenya. Mwai Kibaki teyakola nsobi yonna, yeesoola bwantoogo n'alangirira nti agenda kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mwai Kibaki yavuganya era n'ateekawo okuvuganya okw'amaanyi akalulu n'akawuuta buva n'akulembera eggwanga erya Kenya nga president okuva ddala mu mwaka gwa 2022. Wabula wakati awo ekisanja ekisooka we kyaggwako, Mwai Kibaki afuna okukyankalanyizibwa kutegeka akalulu akamuzza ku kisanja ekyokubiri. Mwai Kibaki yafunayo opponent ataali wa muzannyo ng'ono si mulala y'omukulu Raila Odinga. Raila Odinga yatandika okuyingira mu politics w'eggwanga erya Kenya n'atandika okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi wakati we ne President Mwai Kibaki. Era akalu kagenda okuggwa nga Mwai Kibaki alangiriddwa ku buwanguzi. Raila Odinga bino ebintu n'abiwakanya. Raila Odinga yakunga abawagizi be ne batandika okweyiwa ku nguudo ne batanula okubanga batandika okwekalakaasa era abantu bangi baalugulamu obulamu. Mwai Kibaki agezaako okubanga ayagala okupondooka kyava addukirako ewa munywanyi we Yoweri Kaguta Museveni. Present day Tibuhabura ngono si mulala ye president w'eggwanga lino Uganda. Mwai Kibaki aweebwa amagezi okuva ewa mukulu munne anti naawe okimanya amagezi muliro wegakuggwako ogukima ewa munno. Mwai Kibaki addayo era yalayira kiro okufuga ekisanja ekisembayo. Mwai Kibaki bino byonna bimala omutuukako mu butuufu yawulira nga alabika akooyo okubanga avuganyizibwa. Mwai Kibaki wamala okulayira baatuula ne basalawo okugabana obuyinza ne Raila Odinga era Raila Odinga agattibwa mu gavumenti ya Mwai Kibaki nga wano yaweebwa ekifo ekisava mu gavumenti era kino kyamuviirako abawagizi be okumulaba ng'omuli w'enkwe nti Raila abaliddemu olukwe. Mwai Kibaki wamalako ekisanja kye ekyokubiri teyategana kuddamu kwesimbawo era eno ye yali enkomekerero ya Mwai Kibaki mu byobufuzi by'eggwanga erya Kenya. Wabula nnyongera okutegeeza nti nno gwe yeekuumidde ku MRU TV tukugamba nti yongera okuba ng'osubscribinga ku MRU TV okuba ng'ofuna ebyo ebipya ebiriwo ebiribaawo ko n'ebyo ebirijjawo. Francis Sendawula ng'omuweerezaawo osobola omuyita Frank for the answer of this generation. Mubeere bulungi, mweraba.